Uganda atulaje mu mikwesese bwentyo nga bulijjo kulamusizaako wenna gy'oli gwampuliriza era mu mikwesese nange gye ndi nnyo nga bulijjo era nga zikometa yaffe bwetyo etunulira ebigenda mu maaso mu ggwanga mu buli nsonda. Njagala okubuulira nti gwe muganda wange ampuliriza, ekyennyanja kyenjagala omanye nti ekyennyanja okuvunda kitandikira ku mutwe. Ekyennyanja okuvunda kitandikira ku mutwe. Kitalo nnyo nti e Uganda bwe tuli ng'era bwe bagamba nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo. Munnange kkooti okusalawo nga bwe yasazeewo ku bya bakamishona bwe beekomya akawumbi akamu n'obukadde 700 nga beewa akasiimo oba obusiimo wansi wa Service Award, kiraga bulazi nti ebikono oba ebiwayi ebisatu ebiwanirira eggwanga lyattu Uganda, Parliament, Executive ya Museveni ne banne, Judiciary, byonna muganda wange byonna bivundu. Era wano wensinziira okubeera nga nzigumiza ensonga yange nti gavumenti eno eyimiriddewo ku buli bwanguzi. Yensonga lwaki okiraba nti ebyewayo bino ebisatu byonna bissa kimu nga nkuyege, kubanga singa bigeza okukwata ku kintu eky'omugaso gye biri oba abakirimu gye bali ng'enguzi nti bagezeeko kubeera nti nno balabisa, kitegeeza bajja kuba beerabisizza era bajja kuba tebalinaawo kye basigazza kye bawanirira. Kati olwo balina okulwana obwezizingirire nga bonna bakolera wamu ng'ekitole okulaba nti ekintu ekikwata ku nguzi bakikwata n'obwegendereza. Ate Anita Among n'amala eggobe mu kibya bwe yasazeewo era nga asinziira ku nsala ya kkooti ng'atutegeeza mbu Parliament tesobola kuteeka ku order paper kiteeso kya kugoba bakamishona bano oluvannyuma lwa kkooti okubeera nti yasazeewo nga eraga nti ssente ezo zalinga akasiimo ke baayisa nga ex gratia. Ekyo nakyo ekigambo kizze kati mu Luganda nza tunakiyita ex gratia. Ministry ya Finance neeteekesa mu budget, executive ne approvinga, Parliament nayo ne approvinga. Kitegeeza nti ssente zaabaweebwa mu mateeka. Kakati olwo Anita Among bw'atyo n'akakasa nti newankubadde ng'ennaku zabadde tezinaba kubeera nga ziggwako 14 era nga Ssekikubo yabadde asabye Deputy Speaker Tayebwa nti ekiteeso kino eky'okujja obwesige mu bakamishona bano kiteekebwe ku order paper ng'obudde tebunaba kubeera nga buggwayo, n'akakasa nti obudde tebunaba kubeera nga buggwayo mu papaki era tugenda kuba ensonga tugikwasaganya okusinziira ku mateeka nga bwe gakola ki nga bwe gagamba. Kati Anita Among munnange bw'atyo n'ajja n'awandiikira Ssekikubo mu bulambulukufu ng'amutegeeza nti ensonga eno kkooti yamaze dde okubeera ng'esalawo era n'ekakasa nti executive yo yennyini yakitegeerako ne bakiteeka mu budget nga bayita Ministry ya Finance. Olwo ne bakuluguza budget yaapuluvingirwe Parliament nayo n'egikakasa era ssente ezo ne bazikakasa bulungi ne zibaweebwa ng'akasiimo. N'olw'ensonga eyo tebasobola ate munnange kuzza ku fula ya Parliament ensonga esaliddwawo ate kkooti. Anita Among bw'atyo bw'amaze okutegeeza mu butongole nga ategeeza Ssekikubo. Naye nze nga Uganda Atulaje kye nali badde mbagamba nga bannayuganda mwenna tubeere bagumu kubanga waliwo abantu abagezaako kubeera nga batutamya eggwanga lyaffe. Kino mbadde nga nze gyankyogera
mbadde nga nzijanjogera ku kintu kino nti waliwo abantu abagezaako tutamya eggwanga lyaffe era ebintu ebimu bye babadde nga bajja boogera muve mu byobufuzi mukole muti temukola muti olaba nti kwegamba embeera engeri eggwanga gye liddukanyizibwamu gigeraageranye ku seppiki oba ebbinika ya caayi eri ku kyoto omwana omuto kwegamba nga maama we agimutiisa era ayinza n'okumuleka n'akwatako oba n'amukwata akagalo n'amukonyesako bw'ati ne kamwokya yokya. Kati bano abasajja bageza kutulaga nti Uganda yokya eri bannayuganda abalala bonna etutamire ddala tutuke okubeera nga tugidduka tugende mu nsi z'Abawarabu tugende watuwumpugume tugende. Kati olwo oli eggwanga balijjuza abantu abalala teryamanyi. Naye bannayuganda kye mulina okubeera nga mumanya nti Uganda ye yaffe era eggwanga lyaffe eddungi naye abaliddukanya be bakyamu. Abaliddukanya be bakyamu. Ffe nga bannayuganda tukyalimu ensa naddala abo abatannaba kubeera nga baloza ku ssente ey'ekibi, abatannaba kubeera nga baloza ku ssente ezo ezibulankanyizibwa nti gwe weesanga nti famire ezimu wano e Uganda nga already zina abantu baazo nga balya era baba tebannaba kubeera nga bategeera nti eggwanga liri mu matigga. Babeera bawagira era obalaba biseera bisinga mu comment section ne wala wonna wonna ku mitimbagano wonna obawulira bw'oba osoma ebigenda mu maaso obawulira nga bo bawagira buwagizi ne babeera basse abantu nga amagye gakutte abantu ba poliisi ne babatwala ne babatta ne babakubirawo amasasi nga tebabatute mu kooti era ojja kulaba nga bawagira abo babaye kwegamba. Bannayuganda abanyigirizibwa bakyalimu ensa. Bannayuganda abanyigirizibwa bakyalimu ensa naye abo nkugambye nti abali kaweweevu si kyangu nnyo kubeera nga bawulira obulumi bw'abali abalala. Kale bannayuganda nga be basinga obungi mubeere bagumu era musigale nga mukyalwanirira eggwanga lyammwe kubanga abatufuga tetwegamba nti abatukulembera abatufuga be bakyamu kuba Uganda tefunanko bakulembeze tefunanko mukulembeze erina bafuzi era batukakasa nti mwaba muyina kufugwa bufugwa. Kale ffe nga bannayuganda munaye tukyalimu ensa bwe njogera ku bannayuganda be babanyigirizibwa naye abatufuga tebalina nsonyi tebalina bulumi. Mpuuga n'abalala bonna basazeewo kugenda ku sayidi ya buyinza kati bavudde ku sayidi y'abantu baava ku sayidi y'abantu tebali ku sayidi y'abantu bali ku sayidi ya buyinza be bowulira batulina amagye beesiga mmundu kubanga ensalawo ya kooti n'okukeerewo okwo konna konna kwolabye nga balina mbu kooti esalewo kiba kitegeeza nti ebiwayi bino byonna bisatu nkugambye ebikola gavumenti yaffe executive. Bwe njogera ku executive ntegeeza Museveni ne baminisita be parliament nga bw'ogirabaawo kati mwe muli aba opposition abali ku sayidi y'abantu n'abali ku sayidi eri ey'obuyinza mubamanyi bulungi nnyo. Kati majority eyaba MP gwe muyoolere gwolaba mu parliament gwe baayiwa omwo ne bwe guba gwebaka bwebasi gwonna guli compromised guli kasente gulya kye bagugamba kye gukola ekiteeso kye baagala kye kiyitawo. Abo bonna bali ku sayidi ya buyinza tebali ku sayidi y'abantu. Kooti mwagira bwa mu kalulu ka 2021 bonna tebali ku sayidi y'abantu n'abalamuzi bennyini nnyini ebiseera ebisinga obungi era bakubiza balamuzi bannaabwe nti bannange mulina okubeera nga mulaga obwerufu kuba bakimanyi nti enguzi naye eri omwenyooka. Kale Uganda nga bannayuganda tulina okubeera nga twegendereza nnyo era mukimanyi nti atalina mukamwana yeekamwana yekka nti bino byenjogera nti oba oli awo abamu balaba kati biki ebyo eggwanga ndaba ligenda mu maaso eggwanga ligenda mu maaso naye waki baita okugenda mu maaso kubanga lye eggwanga nga Uganda ligenda kubeerawo bwe tosuubira ku bantu nno nti ne bwe balitunda eggwanga ne baliguza katugeze oba China oba America ng'ebanja
oba ensi endala ng'ebanja ssente empitirivu nejja n'eriwamba nti space egenda kuvaawo eye Uganda esituke egende mu America oba China. Ejja kusigalawo. Era ekyalo katugeze nga oba district katugeze nga Mbale n'ebyalo ebirimu era biyina kusigalawo Mbale era n'ebyalo era n'ebbanga n'empewo yaawo n'ensozi zonna zijja kubeerawo, byonna bijja kubeerawo, naye nga baaliwamba katugeze mu mabanja n'ebintu ebirala. Kale kati gwe oba mmwe bemuwoza nti ndaba tugenda mu maaso, ndaba baggulumuludde ebizimbe mumugambe gwati likulaakulana, naye gwe olowooza ssente ezigulumulula agazimba ago zivaawa era zikola omulimu ogwo ogwazeewozesa? Oba ebbanja lisigadde liri covered, oba abanajja okubanja eggwanga bagenda kubibalira ku ebyo bye balina okugyamu ssente beesasule, oba bigenda sigala mikono gyabo ababbi? Nze Eva mba saagala kwogera bigambo bikaawo, saagala kufaanaganako ng'omuntu kwegamba oba nti awagira gundi oba gundi, naye nze nabagamba nti njagala nnyo ffenna tuwagire Uganda mu bulambulukufu, nti abagezaako okulaba nga bakulemberamu struggle then babeera batuyambako okubeera ntuyimuse eddoboozi, naye nga jjukira nti waliwo side mu Uganda, waliwo side eri ku side y'obuyinza, side y'abantu bannaffe aba bulijjo aba civilians nga bali ku side ya buyinza ey'abafuzi abatufuga, era bebo batulina amagye nga bo bakozesa mmundu, kati nebayo ne side ey'abantu aba bulijjo abanyigirizibwa. Kati gwe buli muntu yenna gw'olaba essaawa eno bannayuganda balina okusalawo, mulina okutunula mumanya Katonda ali ku side bweti ne mukimanya tuna ali ku side bweti n'ono ali ku side bweti. Side kyetuyamba era egenda okubeera nti nno esobozesa buli munnayuganda okubeera nti nno agabana ku national cake, kyekikulu kya byonna. Yensonga eri awo, n'olw'ensonga eyo temuggwamu maanyi. Eggwanga lyaffe tulyagala era likyalimu ensa, bannayuganda bakyalimu ensa, abo abanyigirizibwa. Naye bano vampire be yaluma edda, abaloze edda ku ssente y'ekibi muganda wange bali fule target n'endowooza zaabwe ezo ez'okubeera nti balina kubeera awo, balinga nkwa ekiwoomereze kyasukka, era balina kukozesa mmundu na kulinnyirira ddembe ly'abuntu okusobola okwebeeza mu buyinza, basobole okusigala nga banyuunyunta okubakutulako, era nga bwenkikozesa kubakutulako bukutuziba nga bwokutulako enkwa oba okutuddeko nkutule, naye woogiweeweeta bwoti terigenda kuvaako muganda wange, erisigala egamba weeweeta. Kati mubaweeweete bajja kubanyuunyunta paka lwe munaakoggera ddala omusaayi okubaggwamu.